the challenges I've found in it. Nti omusajja ajja nakwana. Abasajja bayina akajoogo n'akamanyiiro. Nakwa nagamba, ojjukira nga twakatandika ebintu nagamba, nze omusajja toyingira nnyumba yange nga tonteekamu ssente. Bino ebyokujja okunkyalirako genda obikyala ewammwe. Nagipangisaako we yantuga. Omusajja atanteekamu ssente tagenda mu nnyumba yange. Lwa nsonga nze ennyumba yange okubeerawo si basajja be bali ogikola ki? Ogisasulira. I go and work. So kati nze mboneebone gwe wekkuse. Does it make sense to you? No. Does it doesn't make sense. Let's reason with each other. Nze ngende njiribe. Nkwala akasente kange. Neme kweguliramu kyenjagala. Neme kwekoleramu kyenjagala nkabale. I pay my house. Yeah. Gwojeri n'obusajja bo bonna omusajja ow'ekitiibwa opakinge mu compound. Opakinge. Ate no mineral, some men really have a very huge entitlement. Tayagala nakulabira ddala musajja akola ki? Akukyalira mulala ye bw'abazze. Alina n'okujja nga tagambye. Takuba na ssimu. So, nkwaniriza kwa talk with S Media Uganda. Mana nedobozi nabulime Esther. Please subscribe to this channel, likinga, commentinga, sharinga. Agola kutulako nange wano tunyumyemu. Just call me on 0701 5423 72. Sagala weerabye nti programs zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company. Oyagala kuzimbira nyumba, oyagala kuzimbira kasiisira, oyagala kuzimbira nyumba z'abapangisa. Kalina. Oyagala kukola renovation enyumba luli oyina eri eya 1900. Oyagala giteeka ku 2025. Oba oyagala ki njogera ekindi oyagala swimming pool, anything ekikwatagana n'okuzimba kubira aba Osobola Building Company. Oyagala kuteera luzzi waka Osobola Building Company. Sagala weerabe nti tukyali kweri offer yaffe. Oba nga oyina ettaka lyo naye ng'olinawo million 2 ne osobola okutandika okukola ki? Okuzimba. Okitegedde ekintu ekyo? Tetwagala mujje nga gundi eweddewo ate mutandike mwatugamba nze ate nabirabye ejja. The early bird catches the worm. Yeah, waliwo ayinza okuddeeyo n'agamba nze ndi Kadaama, nze ndi ku kyeyeeno, ettaka yange liri bagenda dibba, oyagala dizimbako, weesige kampani ya Osobola Building Company. Ekibeerawo nti osobola n'okutaba ku camera whereby you supervise your project engeri gyegenda maaso, you supervise your bakiyita batya gundi z'okozesa materials. The way they're handling your material, your resources. Yeah, so Osobola Building Company akasente ko konna oba olaba we kalaga. Bulungi nnyo. So Osobola Building Company weedi okubeera nga ekusortinga out enamba gy'ensoma ogikubako ate eri ku WhatsApp 0763 57 79 84 0763 57 79 84 kubira kuba Osobola Building Company bagenda kusortinga out. Okitegedde. Naye ng'olunaku olwaleero ndi ne Matilda. Hi Mati. Hi mama. Obulamu bugamba ki? Bulungi. COVID-19. Yaggwayo. Yaggwayo. Obulamu bugamba ki Matilda? Life is good. You guys, by the way, life is good. Life is what you make it. Mine is good. I have a man that loves me so much and I love him back. Why I'm putting this disclaimer, so many people when they see me here, as a way of getting to me, I am a father, I am a child. Guys, I have a man. Whether married, whether not married, I have a man. Okay? I have a man who loves me, by the way. Yes. Seems I'm wasting back. Ate naitadde yangamba buli muntu oli wajanaga nze mukyala gundi nina omusajja omanya goliko wankayana. No. Wange si wankayana, but you know, credit has muzeeyo gye bamukayaniye omusajja. Credit has to be given back to where it deserves. So if my man loves me well and I feel it's right for me to talk to him. Omwana oyani tubulye ku linnya lye. Mwagala mubba. Mutandika omukomerera emisumaali asasulira ebibi byange ku social media. Omwami wange omulimu gwalina nenga watidde nnyo. Omwami, by the way, let me tell you, one of the things you should do in your life if you ever get into this social media space, protect your own. Protect your man. Yeah, protect your man, protect your children, protect your parents, your siblings, like your family. Because I, as Matilda, I could have my ways of handling that pressure, but they do not have it. Kati saga omwami wange mujja mutandike musalako kigambo. Nze nabigaana kyobola banze
my parents gye bali naye sibateekako. Nze njagala time werituuka ey'emisumaali nze nzekka gwe bakomerera ne bakuvaako but yo mama bagenda muyisaamu eggaali kati wajja gwe nalabye nti abantu edda bapostinga mama baabwe zino obwavu bulina engeri gye bunneerabizaamu ennaku those days kati nze olunaku lwa bamama lwatuse nga sirujjukira nti nagenza odutuka mimi wange naye kale kati waliwo yagambye busimanyi yadde abantu mbwedde abantu bapusinga bamama baabwe naye nga beerusa dda nga ebikuzigo byabokya balina zinnamakula no ate n'ekirala olaba bazadde baffe tuigo baga like there is no sweet love like loving someone privately. You love them in that way that you can love. You don't get pressured. Bobera musajja ekyo wokiwulira nga bakyogedde. Bobera musajja ogenda kukwagala omukazi nga Esther oba Matilda. But abasajja abatwegomba batandika okugamba omukazi oyo lwaki omukazi omulungi ng'oyo tomukolera kino lwaki tomukolera kiri. So sometimes it can make you feel like you're not man enough and yet you already do enough. So in fact, the most. You already do the most, but then because the world now knows you're Matilda's guy, you're Esther's guy, but anko kutekako expectations is where something with me. So all video about the trending of Matilda, ey'omwana omuwala. Ojo ka bwana eyatuzinya mukaya kayemba ka. Yazina galobabi kuona omulenzi ya Levis. Yazina manyanzi ya bulunzi akantu akanyumira. So sweet. It was just appropriate for that moment. Like yakola ekyali kisaanidde okukolebwa ku kiseera ekyo. Siyanyumira bambi. I love that accent, that sweet girl. Officer. Ne Alan yamukolako interview. So officer nga bambi yapostinga yesterday ngali waabwe. Amanyi nyimba z'abazadde baffe. Muli mu kateni. Awo omanyi nyumba z'ewaka ze twakuliramu abantu abataakulira kweri level abalina level kwe twakulira. Nga bante bavuma mwana nga bamuddako ng'oli gwe balaba erimbu nga babeera wabi biki. Was it necessary? It was not necessary, Esther. Bafaani nga bakisusizza nnyo ne baki. It's not necessary and it's not okay. First of all, one thing that is so annoying with the Ugandan fan base, it's because people that literally have nothing expect you to have everything. Kyogere mu Luganda. Abantu abatalina kye balina, they expect you to have every freaking thing. Obe na buli kimu bo kye baloota. Okitegeera. Bw'obanga g'omanyi oli mu Uganda nange gonsuubira ebintu ebimu nabijjeewo nga naawe tobirina Esther. Era nga naawe oyagala gavumenti ekyuke. Oyagala nawe gavumenti ekyuke. Ekyuke ogule kapoloti. Oba kitegeera bulungi nnyo. So nze we nalabye ng'oyo omwana bambi bamwatakinga. Ekisooka Esther kangambe kino ekintu. Oyo omwana muwana mulungi nnyo, very beautiful. Ayina ebintu byonna abasajja bye bandiyagadde okuba nabyo ng'omusajja avudde eri n'amwegomba oba just neokubakubaka bwe basi naye n'amuwa buli kyayagala abirina. Isooka yakula bulungi, muwala mulungi, ayogera bulungi, she knows how to present herself, she's confident. So nze I'm always team beautiful girls. You know why? Because it's very hard, Esther, okubeera beautiful ate no staying humble. Ng'oli mulungi Esther nga weemanyi nga bw'oli awo omanyi olina akabinako hips zo zirina oli muwala eyagulumira obulungi n'essente ozirina ezikola buli kintu ky'oyagala naye n'ogamba you know what, let me stay the humble Esther, let me not be like so out there for every person. Okitegeera, let me not give access to every man that approaches me on social media. We Esther okimanyi bulungi nnyo ffe abaana abantu abawala abalabika obulungi abalungi okitegeera obeera abasajja baku approachings obamanyi right nanga abasajja aba reaching out to me imbamanyi bangi you know they make promises they ziri empty those that fulfill but of course right now I can't because you have your man. I have my man and by the way you have your man having my man has protected me. Because they're just things you cannot. You reach a point and you're like, no, Nino Basajja. Before it has been, just about myself, like Sagara Basajja. Tubadengano Esther, ngogamba, and I don't need men right now. I'm about myself. One day semulokano. Ya kakati. Bofuna omuntu atachikuyamba nnyo. Bogamba, I can no longer be in that space. Like, buli omuntu okujanga
alaga solo kufuna okufuna, you know yes. so oyo omwana omulaba kwetwalira I really respect and applaud her okuba nti even at that beauty with that beauty and at that age akyali ne baani ne bazadde be essa njagala otegere bulungi nnyo it is not easy out here okitegeera okeera ku makya nga you have to pay your bills ng'olina ennyumba ya renti okitegeera olina osasula rent olina osasula amazzi n'amasannyalaze naawe kennyini ng'omuntu olina okulabika obulungi bannange you guys owanga nnyo omukyala ekitiibwa nga tomanyi tolabangako ku musajja we tomulabangako nga yeepangisiza n'obaka ne yeepangisiza oba asula mu yiye naye nga abeera mu nnyumba nga temuliimu bazadde be na musajja yenna okay naye ng'omulaba alabika bulungi alya bulungi atambula n'agenda ku mulimu nadda ekitegeera nga omulaba nga kacyanga obeera naye mu kikomera kyammwe tolabangako basajja banjawulo nga bayingira we bafuluma we bayingira we bafuluma because you know those things happen you should respect those girls bw'abanga gyali eyo naye n'ono ali ewaabwe kati oyo gw'osanga n'olaba nga akeera ku makya n'agenda they are the very few abali lucky nga abali lucky the very few kati nga nze nti nina omulimu gwange nkeera ku makya I go and work I get paid I come I pay my bills I take care of myself I take care of my child I don't need to call a nigger for jangu ntaaseemu wano tewetaaga kugamba muntu jangu ompanirire koko oba wayebase n'omuntu simply because oyagalayo emitwalo okitegeera like noweteeka mu situation ey'okubeera n'abasajja booteetaaga ne bootayagala because of certain things that you need to agenda kusasulirako oburenti bwa mitwalo ate nyo basasula meka mitwala anyway buli omu alina renti renti nno munene oyinza okwewaayo nogannaye mutwala nanga maanyi omwezi agunyambeko naye neweewaayo olw'okweyagala kweyeza enviiri oyagala ka skin care oyagala okitegeera ya so you should respect those ladies okitegeera naye ate naawe obanga oli lucky ng'osobola okwebeezawo mu makaago okitegeera mu nnyumba yo nga gwe omwana omuwala nga tomaze kwegaba mu basajja banjawulo ate tolowooza nti ono naawe ali as lucky as you ono nga fikiana gwe babadde balumba kuba kyemanyi mu bamulumbye mulimu ababeera mu maki amayumba agaabwe oyo omuwala aliza oba nga tali as lucky as you are ng'omukisa gwe tegunnaba kujja maybe tanafuna mulimu gumusobozesa ku maintain nga bulamu bwe nga bwakola ki nga bwabwagala obulamu bwe katugambeyo nga buliwa oba okwambala obulungi engoye eziriko okwata ku ssimu ennungi eriko okubeera ne skin care routine ng'eri consistent okitegeera nga ate banna wali skin routine nga zituletedde okwegaba ku buli every Tom Dick and Jerry newunya abantu abamanyira abawala ababeereyo abakozesa abalina skin routines mukwano skin routines si zakuzanyirako omuna omusanga walina gamba edda nga nkyakola ku mobile money you know what nga janajjayo sente miliyoni emu kitundu n'agisasula ogenda nga muwaddeyo ebizigo nonga zonna zuzemu bizigo gwe ngolaba sente zo wali ziguzeemu kakoloti okitegeere bulungi nti era ebiseera ebisinga abawala abasinga obungi be tulinawo abali on that kind of lifestyle balina basponsa bangi okitegeera kati bw'osanga munno nga ye agambye omanyi me I want to keep myself the good girl maybe okitegeera kansigale mu nyumba saagala kwegaba mu basajja banjawulo oba kweteeka mu bantu besaagala oba kukola byesaagala kambeere mbazadde bange nga bwenfuna akasaala kange kasobola okukola skin routine yange eya miliyoni emu kasobola iPhone yange ya miliyoni 5 okitegeera nga bino ebintu ebiri basic byolaba ebiri basic asobola byetuusako nga tamaze kugira ati abamu bavaayo newaabwe sigamba nti baagala nnyo naye olw'emize gyabwe emibi bazadde bayagala dde okwegatta ku myaka nnyo nedda abaana abamu Esther bava ewaabwe nga omwana ayitiriza obwenzi buli wajja ewaka motoka ndala yemuleeta abasajja bakonkona ku kikomera abantu ku kyalo basiba barwana mama we abagenzeko ku supermarket aba babeera mu bifo ebirungi ageze ku supermarket asanga batendant be supermarket bonna bamwogerako bamulwanira abagendako waggulu kuba n'abacapati ababooda baliyo beesooza beevuma bakayana bali ku discussinga ku mwana
namuga Esther nkubuulire nviira genda ofune ewuwo gy'oba okolera empisa zembi oba kitegeera Yeah. abaana abamu muli unruly nti oyagala laga muzadde wo nze nakula nja kuba endongo mpaka ku makya ate ye muzadde wo akugamba nze wantoyingirawo wanewange oli mwana nkufuga bwe ŋŋamba ssaawa 5 zirina bammeka 5 fe balina abazadde abateeruma ntama nze my mom told me awulira nti akuze nnyo takyasobola mateeka gange tuyambe kwatamu eki ebi byofuna ewuwo naddala gwe tutakyaweerera ekintu ekyo omuzadde ayinza okiddingana g'abanna okitegeera wanewange tojja kulirawo kati mami tetukyogera people mistaken kati oyo omwana wabanga mulungi bwatyo Esther me I credit her abaana abawala obulungi butusudde eddalo olowooza okuba oli mulungi every man agambako oyagala ogende naye wootuukira okufuna oyo anaakuwasa tobeeranga kkubo lino eryayitamu enguudo ekyuma ekyayitamu oba ogwimba you know when you used to akakazanyo katuzayo nga tuli baana bato nga people put themselves like this ne mubayitamu ne mukkirira you make another thing like that ekyuma ekyalimu enguudo something like that nga bwotyo bw'oli mundayo ng'oli bwakutuukako oli yasooka n'akuwuuba eza apartment n'akukyawa oba n'oyagala ekisingako n'ogaa katono wa apartment takyasobola neetaagayo wa iPhone owa apartment ayinza okuuba ye apartment osaana mugaana kujja naye nga bamugaana batya osobola omusajja owa apartment akusasulira rent gwe omusajja olaba omanyi obuzibu obuli kusasulira nnyumba let me tell you I was on my page I was telling guys that omuntu abeera omuntu abeera ewaabwe muleke abeereyo era mugamba bambi tojja unless omusajja azze akugamba Esther nkutwala wange kuwasa oba vaayo ng'okedde ku makya ofunye omulimu gw'okimanyi nfuna miliyoni zange nsosasula rent wange wa mitwalo 4 nga ne bwe nkolako my other facilitations to look good I can afford them I don't need any man to make me do anything crazy kyogamba waliwo ekibeera wange omusajja akusasulira omusajja okukwata nakuwa sente ze ng'omwana omuwala teweeteekateeka bulungi mu byanfuna naye ng'ate weepangisiza kibeera kitya bw'oba teweeteekateeka mu byanfuna suubira ebintu bino wammanga sabula ogenda kwagala abasajja b'abandi ekyo kyekisookolwako kubanga abasajja b'abandi be balina ki essente be bakozeeko okitegeera ekyokubiri ogenda kukozesebwa abavubuka abatakuvaluinga yadde eddakiika emu bweti akwebaka kakuwandeko n'amalusu no like anti nkugamba the things that you're most likely to face bw'ona ofuna omuvubuka ng'alina ssente ng'agenda kuyambako akulabirira akwe life ennungi akusasulira ennyumba yo agenda kukosa ebintu ebiri extreme because abavubuka bali very curious sexually lately ayagala kukola this kind of sex ayagala threesome ayagala of course there are people that do certain sexual activities not out of okuba alina kyalina okuofferinga but wobeera ng'oli in a vulnerable state ng'olina kyeweetaaga you're most likely going to do things you're not willing to do ate ogaana otya because you want that money so you want the rent agambe nze njagala anal sex nze njagala threesome okitegeera nga toli banangati munange wansabye emitwalo ameka 5 yo osobola n'ogaana agaataano nze oba olinayo ekikwano kyawo kyosobola okujja buli omu nja muwaayo akakadde kati already agambye figure esinga ne kugyokola ki gyoyagala so you find yourself doing bino ebintu byekugamba I'm not saying them out of judging anybody or you know nti oba mbimanyi nnyo but these are things that I've seen in my own premises mu bifo byembaddemu I've seen these things some of my friends ajja n'akunyumiza ekintu nagamba mwana gwe can you believe n'abatakunyumiza obiraba ng'obiraba olusi tubiraba mu mativi ne mu movies ennyini zetukola ki zetulaba nti omwana omuwala ogenda n'omulaba ne weegomba ate tugenda kati ate Esther kankugamba ekino eno social media is such a bad place, okay, that we admire people who we don't know how they make their money. Okuchako ng'omuntu mufumbo nga olaba Pastor bamita Sandra Bayingana
oyo alina ennyumba oyo alina bagiyita My Marriage Tales, something like that. Alina ennyumba eri mu elevator, like kati oyo omukyala ku TikTok. Yeah, ku TikTok. Pastor. Mumanyi. Kati oyo omukyala ye bw'akulaga obulamu bwe buli inspiring. Like you would love to see. Yeah. Not just the life that she is living, but also her journey to get there. Nti akulaga nze gwolaba me and my husband akunyumiza ulira. My husband is an engineer, he does this and that and that. That is money. Now omuwala ngomukyala I studied this, I have done this. When she speaks about her CV and her husband's CV, it matches the money they have. Bw'ogattako n'emyaka gy'obalabamu nga bigatta, the math gives you the proper answer. Okitegeera? Naye nga bw'okwata abantu amu baagala tulivinga obulamu bw'abawala bannaffe abamu abatatugamba mirimu mituufu gye bakola ki? Gye bakola. So how are you influencing us? Mwagala tu influencing kye tutali. That is going to put us into trouble. Okitegeera? Oyagala nzije nkugambe nkulage nti Matilda kati olaba ogenda n'owa opinion ku muntu omu. I'll give you an example. Olaba eyo critique yange gye nakola kwona omuwala gwe babadde bannumbira. Okitegeera? Oyo Esther n'atukunda. I did not make this critique out of why doesn't she look good? Mbu lwaki glowing? Why isn't she brown? Why isn't she tall? You get what I mean? My thing was, how do you appear in public in a disorganized manner? You get what I mean? Esther oli mukyala. Anada. Listen, Esther, if you there is just a way you're supposed to conduct yourself. Nze kitegeera Matilda. Nimaye akizisala kwogera ku bantu. Ku bantu abamu you give your view, Nze, you know why lwaki we tubeera naawe n'okimbuuza kugamba, you know what? Sigamba nti sisobola. Naye nze nina engeri gye ndabamu. Ugandans don't listen to understand. Most of them. Naddala bakoza social media. They listen to get what they want to listen. N'akibukira. Yeah, they do not want to understand the point. Kati nze waliwo abantu abamu bendaba. To be honest, si lugezigezi ngamba, no, I don't need to. I know, nze ninamu olugezigezi. Waliwo abantu bendaba, I don't need to be in such arguments. I don't to be... Kuba ne bwe wonennyonnyola oli waliwo abantu abamu nga bba amazima gali nti nga sisobola kwogera nawe, nga sisobola kutuula on the same table with you. Si lugezigezi, that's me. Okitegeera? So kati ebimu mbyewala ne mba nga atabiraba. Kyokka omuntu asobola n'okugamba, why don't you talk about this? Mbiraba. But I want to talk about... abantu abamu tebajja kuntegeera. The same way me I can't talk about things that is it more conspiracy theories. Waloge agenda nampereza message ku TikTok nangamba, hey Matilda, why didn't you talk about that girl that died from Maisel? Nemgamba, I can't talk on such topics because it's conspiracy. Everything surrounding it teriko facts. Sina kati wabampita nabangamba nyabo bineno wabijjewa. I love to talk about things that I can stand and defend. Aveyo kati waliwo video gye nakuweereza. Kati ngono mutayi wallahi nga talina na reasons lwaki engage nze mweyo ensonga. Ganga omutunuulira noba ne kati ono bambi kati I don't want ajja kunzijjako omuvume ebintu ate batandika okwogera ate ojja kulaba. I choose to ate nekyekyendabe abantu waneeno nze kyenalabyeko eno social media ye Uganda. Abantu bakolima mangu. People have a lot of emotions. Balina obulumi bungi nnyo bwe tutamanyi gye bwava. Kati nze ngenda kubannyonnyola kino ekintu. Nti ffe abantu be mujja ne mulaba ne mufollowing. You know, I really find it very odd for a person that cannot record themselves criticizing me come in my comment section to tell me what I'm doing is wrong. Watch it again. If you think my opinion is wrong, help me do this. Get a camera, record yourself. You're the only person I think I can stand on a podium with and we debate about a certain thing. You're not going to come in a comment and you throw all that shade and you think it's going to make me change my opinion. Your opinion. You're just typing. It's not going to change my opinion at all.
Ana abantu abafula batumanyi nnyo. You don't know kati abantu ne bajja ne batandika okugamba ono omwana. So let me tell you, people on social media, they have dreams, they have they have certain pain they've gone through. They have how do they call it? A lot that is going on in their mind. They have a lot in their lives. They shall do traumas. They are living in denial. Bagala nonya we bazikwata baziteke. You guys, let me tell you something. You are not going to get those traumas and put them on us. Okay? Get the help you need. Abantu batubagamba. Gwe obanga omanyi bw'otunulira Fikiyana wandibadde oli out of your parents' house. Okitegeera. Keera ku makya bw'otuukenga emyaka gye. Bw'otuukanga ku ffemu gy'aliko, kwatamu ebibyo genda okole ki? Opangise. Okitegeera. Bw'oba owulira nga endabika ye maybe owulira nga her standards are so high, she's supposed to be at a certain level in society, in how she sleeps, in how she, transports herself. Omwala omulungi ng'oyo yandibadde n'emmotoka. Omwala omulungi ng'oyo yandibadde n'amaka ge. Yandibadde alisa naye kiggaayi. Ekimupangisiza bingi nnyo bannange kati onzijukizza bw'otuukako eyo level funa ekisajja kyo mutandika okukola ki okubikola waawo omwana yayogeddeawo nti enjala erumira mu apartment kati abaana abawala bali bali mu apartment enjala ebalumire anti baafa kwepangisiza ewaabwe baavaayo nze esanze kankubulireko kino omwana abeera wano ewaabwe bazadde babeera wano kawempe nayagala agende ate muna kumpi sigamba bana abaana bakulidde mu byalo nti munange omulimu yagufuna Kampala nti akole ki abeereka Kampala talina kyakkola oli wano oli mwana wa buwala sigamba nti mwena abamu if you can manage okitegeera omanyi wali abantu abapangisa ennyumba olw'ensonga nnyingi nnyo zino njagala ddembe lyange eddembe eryategeeza kuleeta basajja be nga baagala. Okitegeera? Omena oba toyina that nga tokiyina. Omuntu asoga obeera weka kanzije. Oluusi nga abantu amu banaafu nnyo ng'ayinza omutagamba nedda. Omuntu najja tewali mwagadde naye olw'okuba akimanyi obeera wekka. Kati mbadde nate okugamba challenges z'ofuna mu kubeera ng'obeera wekka. One, the moment obeerawo nga otambula abantu abamu be babeera beewala oba bazadde babaana abamu abali strict byagamba Esther togenda va waka mpaka nga maybe bakuwasiza bakoze ki oba oyagala abeera wekka ojja va mu nnyumba ya bbaawo ogende okole ki weepangisize. So abazadde abamu bayina experiences ze bayitamu nga they know these things. Okitegeera nga amanyi kati nze sigenda kukeera ku makya nzaala omwana wange mugamba agenda atandika okwepangisiza oba onfuna because of the challenges I've found in it nti omusajja ajja nakwana abasajja bayina akajoogo n'akamanyiiro nakwana gamba ojjukirawo nga twakatandika ebituno nagamba nze omusajja toyingira nnyumba yange nga tonteekamu ssente bino ebyokujja okunkyalirako genda obikyala ewammwe nagipangisaako weyantuga omusajja atanteekamu ssente tagenda mu nnyumba yange lwa nsonga nze ennyumba yange okubeerawo si basajja be bali ogikola ki ogisasulira I go and work so kati nze mboneebone gwe wekkuse. Does it make sense to you? No. Does it doesn't make sense. Let's reason with mama. Each other. Nze ngende njiribe nkwala akasente kange neme kwegulira mu kyenjagala neme kwekolera mu kyenjagala nkabale I pay my house. Gwojeri n'obusajja bo bonna omusajja ow'ekitiibwa opakinge mu compound opakinge. I think the minerals, some men really have a very huge entitlement. Tayagala nakulabira ddala musajja akola ki? Akukyalira mulala ye bw'abazze. Alina n'okujja nga tagambye. Takuba na ssimu. Yenze n'agambako eddagala ly'omuntu azze wange nga taŋŋambye. Nga tetwateeseza. Kasita nkutegeera nti yeggwaza. Ate waliwo abayina kutegeerawo ogenda okola emmotoka epaaka nga okola nga emmotoka. Ate aba teyakulabye. Ate nze sitera kuteekako mataala. Kati nga nze by that time nga siteekako mataala mu TV ate nga newe mba nfulumye nsobola okulekako TV meaning that is me kati osobola kumanya oba gyendi obeerayo oba osibirayo oyo omuntu okonkona ne oli nga yazze oba yafulumye ng'omuntu yaŋŋambye najja you have to tell me ng'ojja. So let me tell you Esther,
abaana abawala balina okumanya n'abalenzi bw'oba omanyi nti olina expectations zo toziteeka ku bantu balala okitegeera So those are what are the challenges? The challenges I was telling you about, men are going to take advantage of you. They want to take advantage of, you're being single. And let me tell you something. I want guys to understand that when someone tells you, I am single, one of the challenges I've faced while I've been single is when you tell someone, I am single, they think you're searching. You get what I mean? When I am single, but like not searching. You have to agree about engagement. No, but when why are you single? I'm single. Like I just want to be single. I feel like I need a kind of peace. I don't need to be on any pressure to take care of anybody, because some of us, when you're dating somebody, they're like your full responsibility. You don't know how to be in a relationship and not be in it. When you're in it, you're in it. So, I need that peace of mind. Naye Basajja ate abalala w'omugamba nti nno yo single alowooza olina kyegaba. Ase nagamba Matilda ninamu ebizibu byange ng'omuntu. I had to explain myself. Esi kino kiri bwe kiti. Ate gwe nga ate gwe osobola kubeera nga tebuli wati. I don't owe anyone an explanation. Why? Okwennyonnyolako nze nkugambye. Kati gwe oli waddemba kitwala watogera kitwala. Oba owulira nga akunnoonyerezzaako nnyo noonyereza. Because I'm tired. Kugamba nkooye okubeera nga buli kimu okitegeera. Kyabala nze ebintu nze nga bwe nkugambye nze natuuka mu bulamu buno nga tugenda tukulirira. Sikula nnyo naye otugeza nkakana. Omanyi waliwo ebintu bye twayagala 5 years ago nga kati ebikyakola nnyo makulu. For example, so okubeera nga oli awo wayagala nnyo okubeera bantu luli naye kati oyagala you find your peace ng'oli wekka. Oba kitegeera. So waliwo ebintu ebimu bye twesanga nga sikyagala kwennyonnyolako nnyo. Luli nagezangako sometime back nga njagala nnyo okuprovinga point nga wengamba ekintu njagala ontegeere era nenkya nno kikubuuza ndabe wakitegedde naye kati wengamba kiba ekyo simanyi kwogera ekyo tubaddewo nga nkikugamba nze simanyi era nze by the way nze nina abaana mpisa nze Matilda wengamba nti ekintu ekyo sikyagala n'okiraba nti sikyagala Matilda. You know what I will do? I will keep quiet. But mu process eyo nga nsirika ng'okola ebyekisiru, trust me, ndi mu kunoonya solution. Oba okitegedde simanyi nnyo kwennyonnyolako wekugamba nti kino wekiri tutandika kugamba ale kati bwe buzibu obeeramu Basajja omuntu mugamba obeerawo otya kati obeerawo omanyi abantu bamanyira okwegaba ne beegaba buli wiiki buli mwezi omubiri ne gukoowa kati asaana kikiza nti waliyo abantu abamaze omwaka nga tayeegaba okitegeera nga takyajjukira na ddi lwe yeegatta kati nga wookimugamba obeerawo otya those men munanga nga olina amagezi otegeera olimba naawe bana ipo let me tell you bw'okera ku makya Mukama n'akuwa ekisa n'oba nga oli mwana muwala nga you have all the chances to attract any kind of man that you need naye ne weewaayo n'ogamba you know what chovola by the Esther that's why girls like us bebe batumenya nnyo tetusoboka because bw'okera ku makya ne weewaayo n'ogamba no let me not be that kind of person eyeegaba nooli ate man kati nze kankuyeko ekintu ekirala in life apart from tobaddeko mu leso kale n'ekitali kino nze omanyi nze ne luli mbadde nkugambako tubadde mu discussion wali eri nga nkugamba nti abaana kye baakoze kibi ne mu spiritual life ekintu ky'okwegattira mu nsiko kibi in a spiritual way that's how I see sex nze mulabira mu ddala mu ngeri nti omuntu akwambala yenna bw'ati nze weeraba omuntu ng'aze okukuka namnota oli ajagamba olowooza nnyo ekisookera ddala abantu beeyambulira bantu kati weneebaka naye buli muntu gwensanze manyi kiti gwe ngenda okwebaka naye agenda kunneeyambuliriramu bakiti omuntu gwe ngenda okwebaka naye alina by'azze okufuna
kati nze ebintu ebinemesa nengamba abantu ennaku zino baafuka balogo abantu babeereyo batambula abasajja obutera tumaye abasajja ennaku zino basinga okuloga abasajja babatuma every day every night olina ebizibu emirimu tegikyatambula abanange bagoba buli kaseera nabatamugamba we bati kati gwe ojja kufuna omuwala omuyite omweyambuliriremu kati olaba nze dawayi sisekise sigitwala nti just kunyumirwamu banange leero natamidde kati ngamba nti wengamba nti nduddewo okwegatta sigamba nti discussion ya leero gye tuzzeemu but mba nkitegeeza because nze sex mulaba bulala I see it as a very serious thing. Yes, kumala geegetta unnecessary tovolaba nze I don't have a price nti olajja ngamba esi jangu wano mpulira emitwalo 5 nzirike sijja kujja noyokaba kakati I won't come because manyi ndabeko ku baana abawala tetubyogera bawa just basese netulabe ku baana abawala nga bamwa akakadde ngali mu kunoonya abamuvumula ne ssente taziina for sure. So abana abawala ebintu bino baali badde babigezaamu bino ebintu babyogera a very clear note of this. There is something about bw'olabaka n'omuntu n'osiraana. No, there is something about over like sleeping with certain men. There is just that thing it puts on you, like you stop loving yourself. Okera kumachanga teweyagala. Yes. Nga you have every freaking thing. No, ulianga teweyagala obulambo bonna. Leero mbadde ne conversation n'omwana wa boda yebaka namusanga yebaka n'omuwala ng'amulonde amanyi bino bagamba nti abawala balayisi yatula ku boda ebyaboda byebakwanaakwana nasanga omwana nga mulondanako mukwana bane ng'onyirira biki kati n'amutwalako leero enkya n'amutuma gayi najja abamanyi enkya najja we yajja omwana yingira kam ng'ayasize kano ye nalowooza kyakonna neewadde neyegatta naye enkeera yali apaakinze ku katale piki ne bagitwala the next day nebitandika mukwetambulirako namugamba omwana gwe baka naye ali bwati ne bwati ne bwati naye ng'ajjukira omwana yamugamba nti okimanyi mu nsi muno mulimu abantu abali spiritual n'osanga omuwala n'agamba nze bba wange yampangisiza apartment eno yampa emmotoka mpa ssente zenjagala naye mu myezi 6 alabikako omulundi gumu olowooza mwezi gumu ogwo omulundi gumu ng'ate mwali olowooza ki kyaba alese mu mwezi gumu omanyi nti abawala abamu bamanyi yafuna omusajja yamuwa buli kimu naye amugamba buli wogenda mu bbala making sure ati nolina omusajja gwe webaka naye I'm telling you these are conversations ezemboozi n'agamba omanyi musajja yamuwa buli kimu namuga kati omanyi buli wogenda mu bbaala gwe ng'akimanyi bulungi nti oba wajja kufuna naye amukole ki amuwe okitegeera so zeze emboozi ziri spiritual abantu bazoogerako nga balowooza bya bulimba these things are really happening abaana babeeyambuliriramu Matilda abaana batya kati obwavu wafuna ekyo nga kyakweyambuliramu kusiranya mulala tekigenda ggala okuba nga oli agamba kati ajja kuteekamu ssente zonna akusiranye kakati gwe sex okyamulaba nga bino kusanyukamu kusanyukamu kati oli wakugambira oluddawo okwegatta tamanyi nawayi ate olaba the sex gwendabanga eyalinga just sex that sex wetwali abaana abato nga we are naive nga webaka n'abaana banno abo abaana bali tebannafuna nyogendererwa naye abasajja abakuzeemu bwe bati abo abasajja bakambwemu aba n'omusajja nga mwekwana sometime back wayisewo emyaka 5 akubira essimu ate lwakubidde ayagala mwegatta anoonya ki kiki ekyo kikyanoonya ekyo kikujjukiza gundi waba ojjukira wamuwoomera nnyo ate nga okitegeeda so people have their intentions kati gwe nze abantu sex wobanga omuntu akyamulaba nga just a mere thing nti wenebaka n'omuntu I'm just having fun awo navaawo Matilda abaana baloga abaana basamira si kusamira naye abaana banoonya obugagga mu buli mbeera kati weba ogenze mu spiritual conversations etubeera nazo bakulaga nti sex kintu kirala kati oli nga ajja kuteekamu ebintu abantu beegaza nga webaka n'omuntu n'omale n'osiraana oli nga gamba weraguza do you know sometimes you even have sex with people
ne batukuba ekintu nga you can't settle with anybody. Yeah, you can't. Nga obeerawo ng'ogamba bugambi. Ng'oli yakwambaza. N'akabeera n'abasajja basatu. Oli nga yakwambaza ekintu. Ate nno nga oluusi nno ate nno weesanga ng'obeera ne chances nga abasajja bakukwata ne bakuwasa. Ne bakukwata ne bakuteera ewaka naye nga tobeerayo bbanga. Kati nno oyo ne waliwo oli nga buli gw'ofuna yagenda. Kati nno olaba nno Esther ndowooza kiruma nnyo omusajja bw'akuwasa ate ne bitakola. Then like that thing it doesn't work out. Eno byonna biruma. Kati kankubulye abawala bameka abali eyo nga wako tebwogera nga buli gwebaka ne gayi tadda. Nze munnange nina obuzibu era kyemmanyi abasajja abasinga abankwanyeko bamanyiko obuzibu bumuba naye nze ndwawotta ebyange. Ekyokuta ebibyo Matilda. No, like, listen, let me tell you. Abasajja abasinga wogambira nti no, men are very bad people lately, according to what I've seen. A girl wants to vibe you, and that thing really hurts me a lot. Like, a guy wants to vibe you. Yeah, I'm listening, Matilda. Like, kati wali omusajja ajja n'okugamba I'm married. Man, married men annoy me. Like, waliwo abavubuka nga bali single. Abavubuka bali single lizoga maybe it's curiosity, maybe it's they just want to play with you, yeah. But there is a person that comes and tells you I'm married. What aren't you getting home? Okitegeera nze omayizi omayirwaki ate atulaba oyo ali married be bakyasinza obeera n'ebigendererwa ebibi ate era naye akukwana kati be batambuza ebintu anti nkugamba be bakyasinza obeera n'ebigendererwa ebibi nti bamugamba tokitwala wo kikwato kigenda ofuneyo omwana mu bbaala era yangamba abawala my man yampangisi nina apartment naye nga ate Esa ojja wegeneza okimanyi kizibu nnyo osanga omuwala eyalina abasajja abangi nnyo mu buvubuka okumusanga from 50 and above years ng'ali bulungi enwe nekyo kisoboka naye nze kyeŋŋambye bwe weebuzeemu omusajja abasajja nga bamanyi bwe baagala okunyamunya akukoledde buli kimu naye nga mu myezi 6 akusinkanako omulundi gumu don't you listen to such conversations why do you think so? No, nze ndowooza babeera nga balina I wouldn't want to put it a lot into... No, we don't want to put so much into that. But babeera nga they don't want you for that, but they want you. They are not loyal to you. They're only here for a certain thing. A certain thing. Well, nature, but kikale what I'm trying to tell you. Nti abantu bategeera luli eri bajjajja ffe baabitukweka tebabyogerangako nnyo kyebalaba omugaye oli abawala sebo nga wamala okwegatta ne gaye dakika 2 ayagala afune enkumbi ye dakika 2 tayagala kusigaza tayagala namuwa afune access okitegedde access you know edda batusomesa edda ebintu batusomesa ebyenkumbi biki they had their reasons behind twagala ne brand nga dakika 2 tayagala na muntu babirogeramu ebityo ne kati abantu bakola ebintu bingi nnyo esa singa ebyo ebintu baali babirogeramu nga bikola singa abasajja tebalina bakazi basukkamu omu abasinga koza abakazi abedda bangi nnyo baali bangi nnyo naye ate be bakyasinza okubeera ne marriages eziri more than one wife Matilda nze sigamba nti bya bwenzi naye edda naye twakolanga spiritual conversations waliwo the power into sex. Matilda abaana bangi tubawulidde nga babeyambuliriramu ne bagweddalu Matilda wali abaana bawala ne bakanigayi naye saddamu kusigala nga bwennaali oba ne bakano akisi balenzi bokka n'abakyala babikola omwana nakweyambuliriramu n'osigala nga toyina bw'oli okitegedde so I think people are doing things ate abasawo bano baafuuka bazibu ndowooza abasawo bukasa babeera ba-upgradinga ebintu bye bagamba abaana bakole kale essaawa zino nze ekyokweyambulira bantu kyekiriwo so nze kyenjagala omwana omuwala abeera eyo katubadde kubapangisa
okupangisa ebiseera ebisinga n'olaba abantu bagamba tokwana mukazi yeepangisiza because they expect them okuba nga benzi nnyo ate era nga tojja kugamba anti babeera tebafugika ate kati mu bwenzi obwo mwogenda okufunira this type of ki ennyumba yogenda gifuula ki kakati njagala omanye nti mu process eyo ng'oli mu kwegatta you should be cautious ani gwe weegatta naye otherwise you will just need 500,000 olina abaana bawa sente ntono mitwalo 5 kati is mitwalo 5 worth your life nze saagala omanyi I don't know there is something I crave in my life there is something I crave in my life I don't feel like I really have a lot of energy for certain things because there is nothing as difficult as starting from scratch in a relationship. Olaba ekintu kyekanga ekitono kyojja kwana omuntu but Esther the process of learning someone is so difficult. Notuka ku point nga wabayiga they no longer affect you. Esther ekintu ekyo kiri very difficult like kina engeri gye ki exhaustingamu omuntu I think someone that loves for real is the only one that can relate with us here. Nti omuntu nga oyagala omuntu ng'omanyi kwagala like you don't know how to be fake in a relationship. It takes you a lot of energy into your life because remember sometimes we have experiences that traumatized us and scared us and they're just certain things you cannot do. Sometimes you see them from other people, no gamba banagenze nabagunjo no yakola kinene ekintu it didn't turn out well bakocheza tebandaba like it didn't turn out wapiza akocheza anakuwayo ku sente aina kumanya katunyo kyawudde ne pizza weekulemera mukulu abantu abamu nabo batusobera so like you okula n'omuntu kizibu okula like okufuna mukwano ogwo like n'okula n'omuntu nobeera loyal to them nobeera nga you trust them you don't fear them you can be like naked around them and you don't feel like oh my God he's judging me okitegeera that thing takes energy kitwala amaanyi mangi nnyo abantu batubagamba Matilda kimanyi men buy prostitutes ebyaddala of course guys buy whores. But you know, kati banamu you have your man. I don't want. I pray. Yagenza wali edi naagulayo. Naluli naagulayo. Wali abantu abali so much addicted to sex. Kati nga alina omukyala yakkakana. N'agenda eri n'amaana. Omanyi ebintu ebibeera eyo. First of all, those spaces are dirty. Bambi, guys. Esa nsaba nnyo bambi bangi kwegayidde togulanga malaaya. Kyetugezaako kugamba abaana bawala kyetugezaako bagamba nga wetumaliriza tuba twogera ku such conversations mulimba naye what I want you to know nti ebintu ebimu gye biri nakitegedde abantu gye bali abakkiririza ddala mu witchcraft era omuntu nze wentula naye n'atandika okuŋŋamba ebintu ebyekisimu ti witchcraft teriiyo nayewo nti obwongo bwo tebukola okitegedde manyawo nti obwongo bwo because witchcraft gyali there is good there is definitely evil yes so omuntu yenna awakanya ekyo kati kyenza kugamba nti abaana bakulidde mu backgrounds ez'enjawulo tukulidde mu families nnyingi nnyo tumanye ebintu bingi nnyo n'abalala bamanye ebintu biki bingi nnyo waliwo abantu abakola rituals ebyaddala because ensi eno etuyigiriza okubeera nga we are chasing for more abasajja tobala nga baagala abakazi naye n'abasajja baagala nnyo ssente so basobola okukola buli kimu okufuna ki to get money n'abakyala bwe batyo so don't be the target don't fall culprit yes because kijja kuluma nnyo okubeera awo ng'oli mwana wa buwala ng'olina by'oyitamu oluusi bakweyambuliramu emikisa gyo abantu batwala emikisa gy'abanaabo people swap mu conversation zonna zembadde nazo musawo Julie Brian Nashos n'abalala abagenda spiritual sex wona abantu tewali ndowooza ddogo lisinga kukola ndowooza nga lyakwegatta okitegedde tewali so oba okola obwenzibo nga wogaye nti abamu ava ewammwe
n'ofuna akayembako buli kaseera gwe bawaana bananga ayingiza bananga omwana alina apartment emira mwalabye entereze naye ng'omwana oyo tatugamba nga mulimu mutuufu gwakola kale tetwagala gumanya nnyo naye omuntu alina omulimu oguli straight aba akekkereza nnyo ssente ze kuba abazibonaabonera nnyo aba tazidiibuuda ngeri emu